Nakawa tulamuseko meya abanange bonna abatuliza ku radio yaffe eno ey'obujjajja CBS programu kkiriza babagana mbalamusiza nnyo mwenna erinnya nze Paul Mugambe meya wa Nakawa njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza abantu bange abalina bye batuuseeko ate era n'okusaasira ennyo abo bonna abafunye ebizibu nsaba Omukama bayiseemu mu bufu obumu njagala n'okwebaza abantu mwenna olwaleero abakuŋŋaanidde mu maka gange Mutungo kubanga tukubaganya ebirowoozo ku mbeera eriwo naddala okubanga mbadde bategeeza ebyava mu betingi nanga tokuwuliriza biki byemugamba bebaza mujjidde ddala mu bungi nnyo Nakawa yonna ebaddewo Omukama bannange era bakyaliwo nakati essaawa zino baleseeyo nojogera ekigambo ekinene ku radio ya Ssaabasajja Kabaka mbagaliza okweza okulungi ampuliriza obwokubiri ina Luba Charles Lwanga ne badde anoonya bwa meeya obw'Amakindye division speaker wa division ye twamuseko nyanza nnyo ssebo muganda wange okusooka byonna nebaza Mungu asinga byonna nga tuli balamu nebaza management ya Kyabasa okubanga batuwa omukisa netwogerako eri bannayuganda manyi bantu b'Emakindye bannayuganda bangi bonna bateze baagala kuwulira ki ekiva mu bigambo byaffe baagala kuwulira ki ekigenda mu maaso nzikiriza nsaasire bannayuganda abali mu kuyigiza okw'enjawulo bannayuganda bangi abali mu kusoomozebwa okw'enjawulo kimanyi bulungi nnyo tulizako ennaku ntono okuddayo mu masomero tuli mu kwetegekera ebyokulonda tuli wano obubenje bungi mabegakaawo mu Makindye 1 waliwo essomero baali abaana bagenze ku trip ne bafuna akabenje mabegakaawo mu Makindye nayina Semaka eyafumita omukyala n'abaana so ebizibu bingi obwavu bungi naye mbagamba ebizibu bye tulina mu bungi kijja olw'embeera ya governance gye tulina eb'obukulembeze erinnya Luba Lwanga Charles saawa zino ndi sipiika y'eggombolola ate era meeya w'abantu b'Emakindye meeya w'abanaku meeya w'abaavu meeya w'abo abantu abanyigirizibwa mu bintu eby'enjawulo okyali meeya nga bakumye kadi ne bagiwa Lusagala John Bosco ebirowoozo okyalinamu neyanza nnyo muganda wange okusooka byonna abantu b'Emakindye badde bakuba amasimu ag'enjawulo abantu abaagala enkyukakyuka badde bakuba amasimu ag'enjawulo ekibuuzo ekyo si kyange naye ky'abantu b'Emakindye ekibuuzo ekyo kubanga njagala tugende butereevu ekisooka okyali munakibiina kye NUP kituufu nnyo wangi ndi NUP nze head of professionals mu district y'e Makindye mu mobilization committee saawa zino nkulanga sipiika w'eggumba ly'e Makindye ndi muna NUP omukuukutivu nakyukakyuka bakusudde ne batakuwa kaadi ne bagiwa Lusagala John Bosco okuvuganya ku bwa meeya oba Makindye division ozzaako ki one nga ekibiina kyonna ekibiina kya NUP ky'abantu ekibiina kya NUP ng'ebibiina ebirala ekibiina kyaffe ndooza twali wano manyi bannamawulire aba CBS baaliyo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omukulembeze w'NUP omukulembeze w'abantu bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka n'ayimirira bulungi misana ttukutuku nga kamera zonna zimutunuulidde n'ateekawo akakiiko akawuliriza agrievance z'abantu okwemulugunya kw'abantu abateekayo okulaga interest form nze Luba Lwanga Charles nateekayo sebo petition neera nsuubira ekibiina nga tunoonya obwenkanya omwalo tuba tunoonya obwenkanya butandikira ku ggwe oba tunoonya New Uganda tulina kyetutegeeza New Uganda erimu ebyenjawulo bingi tugamba temugenda kubeeramu bubbi tugamba New Uganda egenda okubeera corruption free tugamba New Uganda
nga tugoberera principles zaffe tezikola ku bantu bali ababawuliriza, tezigobera ku abawuliriza kyabasa, zitandikira ddala mu nnyumba mu kibiina. Tugamba core values zitandikira ddala kuba elders, kuba Bannayuganda babawadde essuubi, babagamba mwe essuubi lyaffe lireeta Uganda empya. Uganda empya ebeera corrupt free, Uganda empya temubeera mugamba mu kino bakiri. So nze nzikiriza nze kugambye okusinziira ku principles ne emunyenye yaffe ya Uganda empya Robert Kyagulanyi Ssentamu yateekawo akakiiko n'agamba manyi nga organization yonna ennene Uganda ennene wajja kubeerayo okwemulugunya. So tusuubira ekibiina ekinene bwe kiti ekya NUP Bannayuganda kye boolesezza amaaso nga bakitunuulidde kigenda kukoleza eddoboozi ly'abantu, kubanga wenkubiriza wano tosobola kugamba lunaku lumu ogenda kuwulira okwemulugunya kw'abantu mu disitulikiti ezo ennyingi. Deputy ACG yagamba yafuna complaints petitions 6. Deputy ACG ngu robot bagenda biwuza mu lunaku lumu Sunday leero Monday. Okay, robot sigamba mbu robot that is going to have all those claims mu lunaku lumu. So nze nzikiriza mu kibiina neera president yagamba kiba kikyamu nnyo okumanyira ebitatambula bulungi n'olowooza bebi gwe mulamwa. It will be bad okulowooza that injustice to be taken as a normal of the society. So fe abanoonya obwenkanya, we agree we can't get justice in one day, but it's wrong if we don't go for justice until you achieve justice. Ayagala Meya Bwana Lwanga. Yes sir. Mu kalulu mwe basunsulidde muno gwe bakwasiza kaadi bakubye tebakubye? Nkugambye one okuteekayo petition kiraga sikana bintu byakoze eki. Petition yange yadde eyogera ng'erikiriya egamba etya petition yange ngamba I disagree n'omuntu gwe baataddeko candidature ya NUP. Lwaki tokkiriziganya? Olw'ensonga one ebintu byonna ebibadde bikolebwa, kubanga okimanyi bulungi nnyo okulonda candidate wa NUP bakugambye badde bagobera ebintu bibiri, one vetting process ne ground. Vetting process ebadde twala gubonera ana ne bagamba lwaki baleese ebitundu 6 kubanga constitution yetugamba buyinza buli mu baki mu bantu bayogedde. Kati abantu nze kubanga abantu babaddemu kati kino kiri myaka 5 ekibiina kyange ekyannesiganya kigamba lubabeera sipiika w'abantu era abantu bayogedde. Era mbadde ntambuza kanso okumala emyaka 4 teberangako kanso yange mbweyiise oba bakoze batya mbadde ngimaliriza mbadde nsaavinga byonna byenkoze. Kakati saawa zo njagala nkuddemu ekyo ky'obuuziza. Nze simanyi okugamba ground yeeriwo okujjako nga omanyi ground n'ogenda mu engineering gyendimu any terminology is bagidefininga. Ogenda mu law balina kye bategeeza buli terminology bagidefininga. Buli kintu ky'okola mu mawuli badefininga terminology. Kakati njagala Bannayuganda bategeere kubanga makindye fe abantu b'emakindye Ground tubaddeyo okumala emyaka 4 byonna bye mbadde nkola katono nnyo muganda wange. Nze nkugambiza head of professionals. Ekitebe kya NUP abantu balowooza kati bakiteeka nawange waka wali Mutesa Sirekansanga. Meeting zibaddewo bakadde bange nga babeerawo abakulu kubanga ffe twa embracing abato n'abakulu ne bajja meeting ezo nga zibeeraawo ne bagezawo okukola buli kimu nga mukikolera mu mateeka. Sijja kugamba naye kubanga kati ground yeeriwa mbadde nkulubiriza aba committee zonna almost zonna mu myaka 4 NUP badde zitwala in regards to the party principle. Mbadde nkolera abantu saawa zino ne ababuuza oyo gwe bawadde ye yavuddewa. Ground gyetwogerako abakulu bategeeza nti ground tebagenda kujja mu kanso yo yobadde okubiriza okumala ebbanga naye bagenda mu bantu wansi bannamakinje be babuuza mwagala luba mwagala lusagala era balonzewo lusagala gwe ne bakuleka ebbanga. Anti kakati byetwogerako tetuli mu planet X, tuli mu Uganda. Onoogambira ebintu byetaaga nnyo logic science. Tuli mu Uganda. Ayogera naawe mwe graduate nagambya mu the head of professionals mu district ye Makindye ku mobilization. Omanyi principles NUP tugamba
tuli socially, we are going to be transparent. Bwerufu. So wogamba okusooka omuntu abadde speaker tonamuteekako mu bitabo mbu mutaddeko zero weight ebintu byonna kyogamba mu kubeera speaker mbadde speaker wa nkoko mbadde speaker w'abantu mbadde nsavinga emirimu gye mbadde nkola gy'abantu ababodaboda ab'obutale wandaba nga nnwanirira abantu bannaamu baali bennakawa nali mu makindye nina ku ground njagala okitegeere kubanga tetwagala these are terminologies byebigamba ate nze olina defininga ground be bantu be balonzi mu Uganda be balonzi bo nupo betegeeza kaka kitegeera tugenda kutuuka mu kitundu tulaba abalonzi b'emakindye tubabuuze ono tubaleeterana kakati be bakulu kye bannyonnyola nze kati ogamba be bakulu ku kyalo be bali ku parish be bali ku muluka be bali ku division nze mbadde nira bye nkugamba ssebo parish wena ngamba committee oba ngamba council zivira ddala ku kyalo neŋŋenda abantu be ŋŋamba be mbadde nnwanirira ssebo babyalo wengenda ngamba division yonna nze nenkola ebintu byonna ebigatta division ng'ogatta emiruka gyonna ssebo ebyo ye ground. Oyagala kuwakanya nkola ey'akakiiko akateekebwa pulezidenti w'ekibiina kyo okulemberemu enteekateeka y'okugaba kaadi? Pulezidenti wange yaŋŋamba n'agamba tulwanirire obwenkanya n'agamba kiba kikyamu okulaba obutali bwenkanya naawe n'otambula nabo kyendi mu kukola gwe mulamu omutuufu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatukola ki kubanga kino ekibiina naggwano kiba kikyamu nnyo okufiira ku inception ate abasirika nga balaba obutali bwerufu bebabeera ddala bakyamu kati nze omulimu omutuufu gwego gwennyini gwe tulabira ddala kubanga kino ekibiina ky'abantu ky'abannayuganda bonna. Ampuliriza katuumulemu katono Meeya Mugambe Paul aliwo ku ssonga 2026 osonze ogenda kwesimbawo obuwongo omuntu kaadi ya NUP tebagikuwadde bagikugyeko ne bagiwa Nubiya ne Lili ate kati osazeewo ddo omuvuganyi oli wa kibiina ki? National Unity Platform. Osazeewo fuke bufuusi kiwagi? Waliwo siri mu mativu ku ngeri oba gyewandiise process enkola eyayitiddwamu okubanga kaadi enzigibwako olwekyo neŋŋamba kansigale mu kibiina 1 kaadi eno ebiseera ebisinga bwe bagigaba mu bukyamu bwe bagiwadde aban'emikisa mingi egy'omuwangula therefore engeri gye siri mu mativu mu nkola eyakolebwa okubanga kaadi enzigibwako kanyongera okulaga okukakasa nti ddala tekyali kituufu nga nesimbawo n'okuwangula mpangule ate nga mpangulidde waggulu ddala era ndidda wano negamba nti nawe okujulirwa nabwo obujulizi kyabwongera kubanga nzize embeera yonna njirabe baddewo ekisooka mbadde nvuganya kumpi ne kaadi yennyini obadde okola ki? avuganya nga bw'onogamba siri mu kintu naye nze ekintu kyennyini obadde ovuganya na kintu kaadi yennyini nga kaadi eyagala kaadi ate ye kaadi waliwo nayagala okutwala kaadi kaadi eyagala kaadi ewulidde ekitegeeza bwekikyo wakimanyirawo ekito girina nakimanyirawo naye omuzungu alina kyayita to give the benefit of doubt neŋŋamba ebyo ebigambo sijja kubyogera bulungi ne bivaayo ng'amazima sikoze eki simazeeyo prosesi yonna nga bwekola ki nga bweri naye nga okubolobereberye munnange eyali ng'agamba nti yeye kaadi olw'ensonga abamugize mumanyi olw'omukono ye gwalina mu kibiina kyaffe mu nteekateeka eno mwe baba basunsulidde kiki kyotali mu mativu nakyo? Kyemmanyi nti ebirina okutambulirwako bye baatuwa ye ground ne vetting kimanyi babitadde mu kasero tebyagoberedwa
kusaidi yange so n'abamu abalala naye n'ebyokulabirako ebira mu Nakawa kubanza eriwo Nakawa ebyo byateereddawa mukasali wanga mukulu Kalule muli bannamawulire ebiri mu magombolola gano mubimanyi magombolola ga Ssaabasajja gano Nakawa Amakindi nawa era kade yange okuviira ddala mu ntandikwa ensi yonna ebadde egitunuulidde nga bamanyi nti awo NUP eyo kade by the way ey'Nakawa kuba meeya kadi ya Munywanyi ebadde litmus test eri ekibiina kyaffe era ensi yonna ebadde gitunuulidde nnyo okulaba nti nalo omusajja ono bw'aba afunye obubonero 3 nga mugamba afunye 7 ddala ddala kinaalangirirwa bwe kityo bale tunulira nnyo n'olwekyo era ababadde bagitunuulira ennyo ne bajja ne ku ground saaba ekibiina waliwo abadde bakola opinion polls radio zibadde zijja ku ground ama-TV gabadde gajja okulabira ddala ki ekituufu ekiri ground era ze bayita opinion polls oba endowooza z'abantu zonna nga siri nayo ze nziwangula zonna ate nga nziwangulira gwekyo kimu ekyokubiri nti kaadi bwe yamaze okugabibwa wandisuubidde abantu okuba nga bajaguza banemwebale tuweera Kalule waffe ki kaadi banemwebale banemwebale omuntu waffe gwe tubadde tukola ki gwe twagala ekyo mu Nakawa tekiriyo ekiriyo olwaleero nyiike bwenyamivu nakwewuunya nti ki ekyabaddewo mugambe yakoze eki nga mugambe atukoledde nga mugambe n'ekibiina kibeereddewo nga mugambe talyanga mu kibiina lukwe nga teyekuluusanyizanga ku saidi yonna enyigiriza abantu kiki ekyabaddewo embeera ebadde mu Nakawa okuva ku Lwokutaano era ndoza nafuna amasimu Lwokutaano agasukka mu 10 ekyolungi nze ngezaako okukwata amasimu bwe mbanga siri bize nnyo agasinga nagakwata naye ngamba nti kampite abantu mu maka ewange mpulirire ddala naye waliwo kyoyogera ku ssimu neramekanoga kakati nedda ekyo tusooke tusinkanemu twogere nga tetuli kuki tetuli ku ssimu balabi bazzewo limbadde ku masimu naye kampite abantu bano ndabe kyeboogera kyekyo jo naweereza just messages essaawa 9 ez'olweggulo nti maameya yeetaaga okusinkana ku bantu ku nsonga bwezi ne bweziti amazima simayo boobirabyeko balabye nga bayimba twagala mugambe sikaali abantu abasukka ne mu 10 kiseera mpawo kaaga nga bajjudde abasukka mu 10 nakati ndooza bakyali okuba banze wano mbalese naye bangi ddala ddala ate nga ba national unity platform wewaawo mulimu n'abalala bine naye nga okusinga ba national unity platform era bye boogedde mubiwulidde balaze obutali bumativu awo abantu abo wandigambye nti bamugamba abakoze wandimugambye nti baba bamugamba alina kyakoze bavudde mu Nakawa yonna kiwaatule okuva waliwo abavuliridde ddala awali munange abavudde awali munange yafunye kaadi wabeera okuva okutuuka ewange ndowooza ziri kilomita ziwera ne 10 oba 8 oba ekyo okuva ewo okutuuka ewange naye wonna wavuddeyo abantu ne bajja nga sirina gwe mpadde yadde 10 nti oba owaaye mujje buli ajja mutwalo tewali ndayira gwe mpadde sente owulidde beerese bokka era bazeeyo bokka kitegeeza nti ddala kyebaliko badde bakitegeeza mukanyiza 226 tutuuseeko olwaleero nti obwenkanya tebubaddeewo tetuli bamativu naye ate n'ekirala ekibiina bwe kisaawo candidate atayise mu mitendera gyennyini mituufu aba n'emikisa mingi gy'omuwangula tetusobola kikkiriza ku okuzinga kifo ekyo Nopu yali asuubiza nti buli kyegenda okukola kigenda kuba mu bwerufu kigenda kuba kituufu era kyekyo ebibiina ebirala kibirina okulabirako
anedda waliwo ebikoleddwa era njala kutegeeza President Kyagulanyi ayinza okuba ebintu bino tabimanyi naye badde nsaba ali bweru wali naye oyinza okubeera ng'oli managing director wa CBS naye nga waliwo ebintu ebiri mu studios byotamanyi era bwofuna aba auditor kakati olabira era mpulidde ekibadde ekigudde ku Professor Balunya abadde mu mumpuze ebbanga nga giddukanya bulungi naye bwoli awo bagenza okutankuula si kikakasa agakibeekurekodi naye ngambi naye bwoli awo tubagenza oba okudda emabega nga waliwo ebitatambula kitegeeza nti supervisor we waggulu oba oli awo waliwo byabadde tamanyi ebigenda mu maaso iza okuba nga MD wa CBS naye nga aliwo tamanyi ebigenda mu studio owulire nga bigenda ku affectinga ne waliwo ekitongwe waliwo nze nasoma business naye waliwo kampani emu yali nene nnyo ng'era yemu kusinga obunene mu nsi yonna naye yagwa okugwa kwa kampani eyo bagenda okunoonyereza kwe kwafa nga ke kasajja akasirikale akabeeranga ku geeti abayingiranga mu kampani ke basookerangako nga ke konoonye kampani yonna ne kagiteeka ku ttaka. So mu Nuupu mulimu obusajja ng'obwo mulimu obusa ekibiina obugenda okuleeta obuze mu kibiina kubanga kati boddira ekyange okirabye kubanga omuntu yaggambirawo nze kaadi yanjirina era n'agamba nti naali nange yajja okufuna ki kaadi atali nange tajja kufuna ki abewa kisoboka bakabira sajja lya biini nabo bali eyo kaka atali nange tajja kufuna ki amazima wallahi bilahi talahi era yabadde yekulwesiza ku mugambe kaadi teyakombyeko owulidde okujjako omu yekka ate yabadde n'opposite akolaki so pulezidenti waffe kyetaaga ekibiina kino ebirina okufa kyangu nnyo tewayita naddakiika bw'obanga tetudduse mangu kutereeza emiwata gino egitulumbye. Meya, ekibiina kyo ekya Nuupu bwe kyasazeewo mbadde ndowoozaamu naye nga kakinaaba kitya nga mugamba ayimiridde ku katuuti wano akuba enkuŋŋaana ezize nga ne Kyagulanyi ayimiridde ku katuuti wano ku nkuŋŋaana eza Nubian akafaananyi ako wakakubyemu. Of course ye ng'omukulembeze principally ajja agenda n'omuntu alina ki ena kaadi naye ffenna tetulina maanyi ali wano aliwo gwe ne ffenna tetulina maanyi alina amaanyi ye muntu owa wansi omulonzi yatuwaki yatuwa amaanyi nali mu kalulu k'ekisolo twalina candidate ng'aba national unity platform nina ekitundu kyenakiikiri kyenakuumamu akalulu mu kalulu ako waliwo eyafuna kaadi eya NRM nga yagifuna mu bukyamu era twagenda okutuuka ku ground nga n'akalulu tekanaaba ng'abantu boogera nti yafunye kaadi si ye mutuufu kaka tuba tuli awo naliyo namala ebbanga akabanga tuba tuli awo n'omukulu Mwami Museveni najja akampeiningira ono yafuna ki yafuna kaadi era namukampeiningira nnyo amaanyi gaali manyi ne bayiwa ssente buli eyajja kulwala eyo twafuna lipooti bamu emitwalo eki 5 etubeerayo naye ono atafuna kaadi yawangula naye nga pulezidenti naye yako so fena tetulina amaanyi alina amaanyi gwe tuyita omuntu wa wansi ye muntu alonda ate tetulina muyisaamu ki maaso owulidde ate tulina okumanya kikyalowooza mu kiseera ki oluusi tuba tulowooza kirala ng'abakulembeze nga abantu abali ku ground balowooza biki kirala kirungi nnyo okumanya biki bye balowooza otambulire ku leeni yemu nabo kyova olaba simanyi ebibiina byaffe bikola ekintu kino mu bibiina ebikuze ne mu Africa ekimu ku bintu bye basinga okussaamu ssente ye research naye bino ebyawana ebisinga tebikola research on the ground. Tweyanziza nnyo katono nnyo nkomawo Meya Mugambe nkyali naye ate ne Speaker Luba Kyazirwanga ow'amaki eriemu teziri bbiri lwaki weefuula mulungi omuntu balina kugiwako? Nkuwadde muganda wange nkuwadde ensonga zonna neera
filosofa omu yagamba ewali obutali bwenkanya injustice bubeera butambula bugenda ku bantu abalala. Kasobola kugamba mbu wabadde obutali bwenkanya mu kuserekitinga candidature ofuna agenda okukiikirira nze buzizi mu ngalo. Abantu bonna abeemakindye bakugamba Lubakyawusi gwe tumanyi neera nze bwe boyitamu bwe bagamba anti bempitamu bantu beemakindye siita beekapcula anti ngamba si bonna ne gwe gy'oyita bwe bakugamba. Oyogera ne sipiika y'eggombolola ly'e Makindye yeetoolodde emiruka gyonna 23 mu myaka 4. Mbadde buli kanyomero konna akamakindye, mbadde mu makyaki gonna mazikiti gonna, byonna mbimanyi byenkugamba. Saawa zino even nawe amasimu gakyakolaki ground kwe kukolera abantu, kwe kubeera mu bantu, n'okugenda mu kukola enguudo, n'ogenda kuba amasomero yeyo ground. Kakati nze sobola kuzibikira ddoboozi ly'abantu b'e Makindye ne ngamba ngira kuzinga emikono sigenda kujja. Mbadde n'olukiiko kubanga njja mbikola mu mitendera. Ekintu kyonna okikolera mu mitendera. Nze mbagambye ndi muna NUP. Neera nze naba tewaliwo bwenkanya. Lubakyawusi onjijja. Twagala bwenkanya. Abantu b'e Makindye mpulira omulanga gwammwe mwagala meeya wammwe Luba Lwangakyawusi meeya wammwe ajja. Olw'ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba lekeraawo yagamba don't trust any political party or any individual. Neremera ku mazima. Omera ku mazima olina okugabeerako emisana n'ekiro. Kakati okubanga omusango gwa Lubakyawusi olw'okuba waliwo bakansala abali bagenda ewa Nakyemalira Mwami Museveni nga bakulembeddwamu Lusagala. Kati Mwami Lusagala nga ye Darling yatutte ekikapu kye bali ne baziba amaaso. Sigenda kugamba bwegenda kuba royalty eri ekibiina, ngenda kuba royalty eri principles ze batusomesa ez'ekibiina, transparency, integrity. Abantu b'e Makindye Lubakyawusi ali nammwe Lulabadaba style emisana n'ekiro tuli ffenna. Kadi zabadde zakugula oli yatuteye ekisawo nga kadi zakugula ku Nuupu. Yeewaana n'okwewaana nti ki n'abyogera nze naye Lubazi sijja kuyitako naye ngenda kuyitirako na ssente ne batuula ne bakola ki neera nze kiri ku record neera nze gundi ezimu kubanga petition wogenda mu petition is never a secret. Ndowooza okimanyi court is never a secret. Ebeera ya lujjudde sente zayingidde mu Nuupu ebimu kuba neera kijja genda mugenda bbira petition gye nawandiika neera omu n'agamba money is a root cause for evil. Ne sente mu kakiiko ka kadi zakugula. Njagala nze nkugambye ngerera ku mitendera gyonna obanga bagamba Luba tugambe eyitalina ssente kale kambeere w'abamaama ab'obutale abatalina abeere meeya w'abaavu meeya w'abanaku kubanga olw'ensonga kiggwa mu kiro kya leero emisango gye mwataddeyo kwemulugunya kyetutambula babisala leero enkya tugenda okukeera enkya nga tutegedde nti Luba bamugobedde ddala oba bigize ogambye nti mu mbeera yonna gwe bw'oli meeya kyagala kumanya Luba Lwangakyawusi atambula n'abantu b'e Makindye tuli ffenna Lulabadaba style 26 independent ayatut mugamba ofunye kiriza obaganda ekibiina mwagala kukirekawa temugenda kireka mu bbanga ekya nedda kakati kwendi kuuli bulungi ekibiina nze nga nze njagala nnyo ne pulezidenti wange mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwena mussaamu ekitiibwa naye kati kyenjagala nti awulirize ensonga zino ate aziwe obudde zikolweko kuba ekibiina kyaffe kikuze kiganzi naye ngaobuntuntu buno bwetulaba busobola obutukosa ate oluusi tuyinza okulwawo kitego wangi waliwo omwami bamuyita Sirwadda Machati agenti ab'NRM abasimba mu mugongo bakaaba nti akalulu bakabba enkola Nuupu gye yaleeta eya vetting committee naki nammwe mukaaba nti babasaliza singa gubadde pulezidenti General ow'ekibiina kya Nuupu gwe wandikoze kimukola zonna abantu bakaaba mukola kakati kyolina okukola kwe kugoberera ebyo
bye wassaawo nti ebiina okugobererwa n'ogamba nti ground ebitundu 6 vetting ebitundu bimeka 4 era njagala okubuulira bw'onoolonda omuntu nga talina ground kabakabuddemu n'agamba alina ground n'abantu tebajja kukkiriziganya naye ekijyokusooka kwe kuyuzayuza oyo afunye eki nomukulu lwa byayogera oba oliawo ne ground byokolaki byeyogera naye bwekiba nga si kyekyo era okiraba nti siki so olina okugoberera ekyo kyokoze eki bwe tussa amateeka nti bwe tuba tugenda okulya emmere okufuna emmere buli omu alina kusimba layini lumu naliko mu ggwanga erimu era United States omwaka oguwedde nga omukolo gwe naliko n'omwami mukulu nnyo ng'akulira lotale ey'ensi yonna abasinga ne pulezidenti wa wano amaanyi ne tutuka okulya ekyemisana ngenda okulaba asimbye mu layini alinganga wasatumu naye ate gwe pulezidenti mulamba buyitawo nagamba efe eno tetubuuka layini ekifo kyogiddemu kyotambulira mupaka wotuuka waliki so bw'obanga otaddewo enkola erina okukola ki okugobererwa ate n'onoonyereza n'okunoonyeza nti naawe bwowadde obuvunaanyizibwa okukola enkola eyo gye bagoberera oyinza okuba oli eno ng'olowooza nti 60% ne 40% byebikola naye ng'ekikola owa 20% 0% ku ground nga yayitawo nawukkiriza nti wabaddeyo ebisawo nga Lwanga bwagamba nti ebisawo byagenze mu kakiiko sikirinaako bujulizi era sikikakasa kubanga nze embeere yange si ya sente ebuzibuzi bwe mbadde nabo kuba nti mbadde nvuganya na kaadi yennyini yanyenkolaki nga nvuganya na Chali omubaka Nalukoola so ekya sente sikimanyi akasimbiro ddala omubaka Nalukoola yagambye nti kyemukoze nti bwoba ovuganyiza mu kamyufu gomira ebivuddemu naga nti kati mwe muli ku political discipline musiwusa empisa mu byobufuzi okukoma okuvuganya abafunye kadi z'ekibiina ompita kuba ne nomination tezinaba ompita olidde nombuuza nti mugambe nsonga ki nga nebamba zikoze complain nti okoze indiscipline nekola ki nekunyonyola oyinza bagamba Abaganda tosala gwakawala nga tonafunira gwaki gwakalinzi oyinza okubona ogwogamba nti akoze indiscipline ate amazima ddala nga yagezaako okulaga nti ekibiina kiri mu kkubo kyange era olusibirabikira mu kalulu mwegogamba akoze indiscipline ate yawangudde wandiwulidde otya nga gwe bawadde kadi ate ne bakwesimbako nebanesimbako tugeze kadi gwojawangudde ate gwe bagimye nejja nakwesimba nga siisewo mu mitendera mituufu aba mutuufu kanfuna essimu ngemu 2 sinaba okunfuna ndowooza weetaaga n'omukyazaako nange nze nkyamuwakanya ndowooza nti si yali mu kubyogera naye bw'abanga yabyogera njagala kulowooza nti akyalimu otusanyalaze naye bwe tunagenda tukendera mpolampola ajja kuterera kubanga yawangulawo yabagatta mulengo n'abakuba naye nawangulawo bugenda bizibu byempulira yayogeraga nti sina diara form tibampa diara form ne boba tuna diara form atotegera otya nti wawangula kati olagira ku kintu wawangula kitegeeza tiwawangula kubanga dedication form kyekiraga obulu wafuna wana boba tozina toyogera ki kujja mumubuuze ti egindi wafuna kireeta evidence so namuwangula bulungi tewamu nezika kati atuufu munaye sikimanyiko ekyo ekyokubba muze gwokubba nze bagomukubira simanyi oba ye alibadde anziba naye waba yaŋŋambye ate weekayunga kuba yeekayunga yampangula ewa mu disitulikiti naye yafuna olukiku 88 nze nesifuna nakamu ngira nange wange nafuna 93 nafuna nakamu naye 88 ewa abalonzi tibawera nenze sijja muwaabira kati ani yabbaani tubitwalira abo bwe tutyo naye kukkiriza nti akalulu kalimu omuvuyo walimuko obulumira mu kibi naye nga era tebusalisaamu kulonda naye nga mwalimu obulumira nga ki naye nga mwalimu okugulirira
abalonzi yaleeta sente empitirivu sizirabanga abasajja balina sente alekukola abuuza oba wazijjawa agati kasolo eza microfinance zonna yajja nazo nzera nadduka mu ofisi ya microfinance nenzira mu kalulu awo bonna nensiringira ddala singa wadde wadde omutwalo wadde t-shirt singa sikwalandukira nenzise abasajja batereka sente ziba zize simanyi kuba guze nalaba bambira naye sente munnange mwazijjawa wetaaga okuba ngaolina amagezi olaba wetuba tuli mu campaign si sente gyokulembeza abantu abali kololo ba delegate aba alina abantu bakiikiridde okusalawo okuba kukiikiriddwa abantu abalala bangi so n'olwekyo baba bategeera bulungi era nze baba badelegates abaveeyo kalamujja nawa bagamba nti omusajja olwasooka yatuwa sente natweyanjulira n'olwokubiri ngaera ayogera ebigambo bibiri n'olwokusatu ate tulinze pointi gyayogera enkulu ekolera ne sekite tugiwulidde naye kakati gwe ate ensonga zo zirambise bulungi ffe katuweggwe kubanga ffe tuvootinga issues tetuli ku bya sente akasente akatuwadde kasasi ka ndagaano yebala akatuwadde nekuyamba ekibiina gojja okukolera ekibiina okusina ku manifesito yo wayetiyababulira ku manifesito yo nayemu yagenda ng'ayogera ku sente abakulu bangi batya sente zemwateeka mu kalulu ekkololo laba kapiteni mukula naga zino sente abakulu balina obuuma kadaga nazikaaba nendaba Thomas Tayebo omumyuka wa sipiika naga ati omuntu nakwata obuwumbi 5 nabusa kukyo sente ezo mwazijjawo nange kyembuuza nti bazijjawo naye nga bwowulira obuuza naye mbuuza abantu naye ekirungi nti abasinga baziteekamu tebayitamu nze obange tiyayitamu yateekamu sente empitirivu infact yasigazaawo n'amawulu nkakasanga zonna tiyazimala nawo yalina mpitirivu naye ekikulu kya byonna abantu bavotinga issues so kiringanga bwobanga mugenda kwogereza mukyala obutuuka nga tolaze nampisa tomweyanjulidde okasuka kukasusaawo sente ono omwana alina akasente akatonotono ayinza omukutwalako ye bwaba nnyonnyodde bulungi ng'azisimbye bulungi ensonga zinakanya bigambo ayinza omukutwalako kakati naffe bwe tuba tuli mu kampeeni ensonga tuzisimba bulungi munnange omuganda bwaga nti omuko omwavu akanya ntumbwe ekibiina mwakyonoona kati abalina sente bebafuga nti era bwoba tolina sente nyingi nze kati nalondeddwa ate nze nziina si kyononefe ekibiina kyaba bilioneya ate nze ndi bilioneya atalina sente nga tisobola kugula kalulu nze siri bilioneya naye abantu bannonze si kyekyo kyokka no ne kalangu akwekokola nti sente Kasolo gye yasaasanya sigirabanga ku bwagamba ate ayinza ekyogera ekyo ate nga yansanga nga nanvuba mbu sente gye walinanga nga zitambula kangunnyonnyole era bugamba neetaaga okwongera okusimba emwanyi okufuna sente okugaggawala kubanga nze nalina ensonga zange zijjukira nagenda emityana nenambika bulungi ensonga zange abantu nebakuba mu ngalo nebasangira bona nebagamba gwosaanidde kati mbuuza ekizibu nkisangawa nebaga nti bandi basibu nebanyabo nenayo 5 nenda bawayo 5 zibazeeyo bali banzise ti 5 ziwani ye munnange kasaba nkubira simu nti Kasolo abadde wanayogedde muno naye atuwadde 5 nawoga nti mubampitire bennyini abo bennyini abaana nabo wabiri best bidder naye nabo wabiri kati era ngaatuuka abagamba nti minisita omulamba n'abajoga nabawa emitwalo 5 nze mbawadde 2 nga talina nsonga nda yonna gyawa siringa makasige nga abantu mbanyonnyola kuba naffe abatalina sente mu kibiina twetaagibwamu okwongera okuzimba ekibiina kyaffe naye njakwebaza banayenaalemu nti balonzeeko nze asinza ebisaanyizo ebyokukolera ekibiina era ndyabakakisa nti tugenda kukola era twatandise ebyobufuzi temubyonoonye bw'otunuulira kamifuko enaayo omwana wansi era abantu bakaaba kimu sente kuva ku bwa MP kukira ddala kwa kansala buli wamu bakaaba sente efuse sente n'ogenda mu cream eyabadde mu Get Delegates Conference bakaaba sente enali mu byobufuzi nga mubisi okubifuula ebya mpankuulu sinaba kukkiriziganya naawe bulungi kubanga nkugambye nti wadde bateekamu sente naye era abantu batuuka ne beefumiitiriza ne balondako oyo alina ensonga era asobola okubakola ki
okubakulembera n'okukola ku nsonga zaabwe. So nze ndowooza nti wadde bajja ne bateekamu ssente naye abantu batuuka ne basalawo bulungi, naye ffe nga kati bwe nalondedde ogenda mu seefu ebintu ebisinga tugenda biteekako natti kubanga olaba tuli wadde ogenda kukulembera Central Region naye n'okulondebwa regions endala Kalamojja, Ankole, Busoga, Choli, everywhere. Kakati abatakumanyi nako kati abantu bali nze ndowooza elementu y'essente wejjiramu kuba oli muntu agamba nti after all tagenda kukolera nzi zikangende nonampaaki so ndowooza tunakola amendment tuga nti buli region eronda omukulembeze waayo ebyo bisente bijja kuviirawo ddala kubanga naye kati omuntu kati ng'Omukalamojja golowooza kati alonde nze abanondako ki ojja kusanga sajja ono ampa essente n'ebyawano tabimanyi nti ono yampadde akisente gwe nja okugenda naye so ndowooza okwonoonekamuko ku by'essente kutandikira awo tunakola amendment tujjako tusobola okuleeta ssente mu kibiina naye no wansi no bazikaba ate si mwene mu opposition kuliko gwe baddeyo naga nti newaabwe zayingira enji ssente opposition erwa abafupi ne gavumenti naga nti newaabwe nayo zibeerayo kitegeeza kati ebyobufuzi atalinaamu kasente bulungi bikalubamu wadde naye ate NRM ffe tukkiriza mu demokulasiya era olaba ffe tuteekawo okulonda wawo nga babeera beesimbyewo bayinza okuteekamu empisa embi ne bagulirira ne bakola ki naye masasi ne ganyuka tekijja okugamba nti ekibiina kyakoze eki kyataddewo okulonda era finally balangirira omuntu akoze eki alondeddwa ne bateekawo n'embeera nti bwewabanga olina okwemulugunya genda mu tribunal naye kyobulaba naye katonda yatutonda ffenna natuwa n'amateeka mwabo katukiyawa amateeka kkumi tottanga tokola ki naye oli bwagenda natta kitegeeza katonda taliyo kati nenalimu yateekawo okulonda neteekawo n'amateeka banawaga violatinga tekijjawo nti demokulasiya mwenalimu takola ki kati ate mu kibiina kino ng'ekyenup benkulira bakuba ebiwoobe kakati ate yo tewaliyo badikiteeta abawedde emirimu manyi wali otegeddeko definition ya dikiteeta bw'oba tomanyi definition ya dikiteeta waguza dikiteeta yanteeka obulezi nti nup tosobola kubanga kakati bo bano bannaabo abaasaba tiketi oba abaasaba zikaadi oba zifulaga kati bo balinganga abaatuula ebibuuzo ne babatuuze era kati mpise nawaawo ku ofisi yaabwe bali mumadirisa balinze nti oba bamaakinze batya tebafunye akapapula nti bano bebayise tiwali kibagoberedde tiwali ki naye teriyo masasi gakubiddwa teriyo bafudde teriyo tyagasa kakati ekyo ate kive nako nkugambye kino ate nga bwe nkugambye nti katonda yatutonda ku nsi n'atutuma tukole birungi n'atuwa n'amateeka ge tulina okugoberera gonna 10 mugalina kakati gwe bw'ogenda ate notta nobba n'oyenda toyinza kugamba nti katonda taliwo kangobere sitaani kwayewa sitaani ebyo tebiriyo nedda kati ffe NRM eteekawo okulonda kakati bano abeetebe mu kulonda bo babanga balina ensobi bakoleddemu tekijjawo kiri ekya demokulasiya era n'okulonda okwo nga bwe kugambye naye no mu opposition mu NUP zo tiketi abagenda ne bazisaba balinganga abaatuula ebibuuzo balifunye akapapula nti gwogudde ate tewaliwo nansonga gibakuwa nti nekino nekino era kibagambanga nti people power kati people power entuufu ate erimu NRM people power entuufu erimu NRM olw'ensonga nti ffe tugenda mu bantu era abantu nebakuba akaki nebakuba akalulu oyinza okukasangamu obulumira naye babeera bakakubye kakati ate eri ewaabwe teri kukuba kalulu bulijjo kibatambuza people power kinemu definition yakyo mpozi nga bo bafunyeyo empya okitegera bulungi ne President Museveni naye entebe ye naye esibwako olukomera ku bwa ssentebe ku bwa presidential candidate naki ekitegeeza nenakimalirawo eddemirimu ate kakati ekizibu kyemutamanyi nti demokulasiya n'okukaanya obukaanya
by consensus ne bananti bamu kibakoze nedda wano bakugamba nti mwatuula ebibuuzo ne tugoberera kino ekisooka loyalty ekibiina obuwulize eri ekibiina ekyokubiri ku ground oli otya ekyokusatu kibyokoledde pate bikyo byogenda okukola kakati ebisi consensus basetinga principles zaabwe zibagamba nga zibo zibagamba nekikuwewunyisa nti ab'eŋŋanda zaabwe n'emikwano gyabwe ate bo tibabigwa bo babiyita bulungi katiwinzuka nti babakopera bawulize eri bekizamina naye ekiko kya byonna kuba ndabyona wawona omukyala muyita Susan Malaba ng'akaaba amaziga naye ati amazima mwafulumiza lisiti nga mpiseemu kuwa kansa era nga lubongo yagosa yininze nemunsazaamu nengenda nenkubya n'ebipande byange bya bukaddo nembiwa n'abaana ababitimba kati ate muze mufulumize nanga munzigyeko kakati ate mwena gwe mutaddeko ng'ate n'ekifo ekyo si kyeyasaba mumujja ku kyeyasaba nemuteeka ku kyange ate mubadde mukimpadde total confusion kati so nze mbagamba nti afe NRM twataddewo okulonda balumiza nti banakyemalira busingawo mumwe kuviira ddala ku ssente b'ekibiina kyammwe katukirabire ddala nti obannakyemalira kale businga waffe twatudde ne tugaba kaadi tugamba gwe tujja gitwale gwe wanvuma gwe wateeka birthday party tewampita otegera bulungi gwe twagugulana kale akantu wali okaagala nga nange nkaagala nondaba mukamwa situjja gikuwa kandi kati ffe tulina obuzibu twagala bannayuganda bagejinge balabe obuzibu buli luddawa ate akatambi katandika butandisi kati lino owulire kaadi zino ezabamuka bapalamenti ate bagezi bazifumya bula ennaku 2-3 okwewandiisa kutuuka abaana bano bagezi kati wamuka palamenti tebamanyi ani agenda okugifuna bali mu bbanga bo bagita nagiwangula balinganga batakudde ejjada okugiwangula oyinza okulembera banno mu nzikiza efaanana bwetyo ampuliriza oli komanduso ndine minisita Kyona Kasolo owa microfinance tuli ku nsonga byabukulembeze zetunuulira Rebecca Kadaga mwamusasula eyabayambako okukwata ku ssemateeka 2017 okugyeko mu ku myaka pulezidenti nayongera okufuga eggwanga lino mwamuwadde empeera anti kati demokrasi ffe bwe tugamba nti bonna babawadde omukisa mwogereko eri abantu bo basalewo mutegeera bulungi ffe tetusinzira kuga nti gwe jangu delegates conference yatuula maama Rebecca niyeyogerako n'otiibwa sipiika niyeyogerako abantu bagenda mu kulonda kati onzega kati waliwega tukolenga wano tukole appointment wali elections appointment omukazi yagamba nti first deputy mwamusibako olukomera ewange nze mumpadde ze yakola ennyo nze naliyo mu vetting batutwala mu vetting kakuya first deputy wekibwa Alihadi Kigo oba first national vice abaali bamwesimbyeko ababiri bo tebaali basatu tebaali serious ku nsonga yakwesimbawo ku kino ekifo ye bo olwatuuka mu maaso waliga pulezidenti baga nti asebo nze ekyandeese wano waliwo ensonga yange gyotamaliriza kakati nzize nomera nayogere yi nomera nayogere yi so tiwali gubaaka kanti viira Haji Kigongo ontegeera bulungi so nekuba nababiri era nabo nebabaga nti mugende mukkaanyeko bwabanga waliwo mutubulire waliwo asobola okulekera munne waliwo asobola bagezaako kyonna ekisooka nebakodde kikola ki baga nti nga bamuganye okukkaanya mugende mukalongo abantu bakole ki abantu basalewo busoga nyiivu tekigenda kuba kusanga NRM busoga nyiivu olw'okusuula Kadaga tekigenda kuba kusanga NRM kubanga baba mbalumiza nti maanyi ga nsimbi waliyo obudde bwa reconciliation akaseera kano akaliwo owekibwa chairperson waffe owa NRM agenda kutondawo akakiiko okugenda omuntu yonna buli tuyetaba mu kalulu wabeerawo
okunyigagana so ndowooza tukyanayo akaseera okwongera okuddingana naddala ffenna kwe kumanya nti ekibiina kyenaalemu kyetuweereza kyetulwaniridde ebbanga kinene okusinga ffe so nolwekyo oyinza okuba nga waliwo ebikunyiizizza naye osobola okubiteeka ku minzaani ebyo bikunyiizizza n'olaba n'ekibiina kyo n'ebigendwa byakyo nawa gyokijje n'obyokitwala n'okulaki olaba oti wabeera musiraamu nze ndi musiraamu naye omusiraamu bwewabeerawo ensonga ezimunyiizizza mu muzigiti naga nti nze munyiiziza nze nkyuse n'omusangikera ng'ali mu kulya mbizi omusajja ono ikweki agiridde lwakuba anyiize wano dakiika eno oba bulijjo ali ako otegeera bulungi kakati nakati ndowooza nti tusobola kugaa nti nyiiza olwalionoga nti nvudde mu kibiina kya NRM nebbanga nonooza otambula nakyo so ndowooza osobola okuteeka ku minzaani tutabagana ampuliriza katuwulemu katono tukyanyumya emboozi ne minisita so Mutebi yalingiriddewo PFF alidde embizi bulijjo abbirira ekiraze butereevu nti kati muli mu transition okukyusa okuva mu mulembe omu7 okudda mu mulembe oguddako ate n'aba PLU ndabika banda naye secretary general PLU ngagee nti twakikubye okuva wansi era mu bye twaloze ne ku sseke twawangudde n'ebitundu 6 ku buli 100 nga PLU muli mu transition kati PLU kisinde nenge ekitali kyabyabufuzi era kikolagana butereevu ate n'ekibiina kyenaalemu kyebyobufuzi PLU kisinde ekitali kyabyabufuzi naye kirina values kyo kipu service delivery kulwanyisa nguzi yes nebirala statement kabanda gyakoze agenti chairman wa PLU Jeno Muhoozi Kainerugaba abalagidde bake ku ground bakunga abantu balonde NRM ne President Museveni n'ebitundu wakiri 8 awo tekirimu byabufuzi andi kakati kibayita okunga abantu kitegeeza nti President Museveni oye nje NRM oye campaign teza kunyonywa omuntu timulondoono in fact campaign fe gyetuliko eri modern ya service delivery kulwanyisa nguzi kulaba nti omuntu afuna service butuweza seneza PDM azifuna butuweza seneza okukola enguudo zikolebwa kati ye Jeno Muhoozi kyatuma tiimu zaffe zonna kulaba nti mugende mulondole seneza y'omuwa omusolo abantu banabeera basanyufu bajja kulonda President Museveni 82%. Okay. Yes. So ngabo ngeti bavudde ku values za PLU. Genda olondole okulaba nti obuweereza butuuka butereevu ku bantu. In fact, ffe campaign twazikyusa dda tetukyali ku bino byakunywa mpaayo y'akalulu bambi mpaayo y'akalulu kola ebyo abantu bibakusuubiramu okukola bo bajja kukuwa akalulu ne bonna batobagaye nti mukampe omuntu bw'abanga amakubo malamu bwagenda mu ddwaliro waliyo eddagala bwagenda ku ssomero mwabwiriza omwana ku ssomero abaana basoma abasomesa basasula omusaala gwe mu budde seza PGM bazifunye extension workers ku magombo nga bakola tebeekweka awo omuntu agenda kukubira President Museveni akalulu ebitundu 82 ku 100. Okay. Kituufu Kabanda byayogedde agambye nti mwawangula Museke n'ebitundu 6 ku buli 100 nga PLU ate mabega kunali wano ne RDC kitambula muna NRM nnyo naga nti kakati kyemuliko ye transition nga government ya President Museveni yeeyubula okutegeka omulembe omuhoozi oguva mu Museveni era natuga nti n'ebinava Museke mujje kubira ffe tuli mu transition omulembe Museveni nga gwolekera omulembe omuhoozi kati Secretary General wa PLU bw'aba alina statement gyakoze gy'obutambula nayo tumwangudde Museveni sinza kubeera authority ku statement eyo naye nga kituufu NRM eteekateeka Muhoozi nga president addako ekyo mbadde situnaba kidisikaasingako wantu wonna
in fact tetunabona kutuuza meeting yonna mu seeki kati simanyi kyadisikasingiddwakowa ebyogera byamu naye nkugambye nti oli alina authority ate ku statement ya peer review bw'aba ayogedde katambula nayo kwaleddwa kuba nogisayini nga kisayininzeeko kikyosuubira okugatta ku NRM mukoze NRM form 7 enkungaana zikubiddwa naye ate n'opposition bagamba nti nedda opposition yennyini opposition ne bubayimiridde tibamanyiibwe ne bubabuuze kati mikwano gyo gubabuuze muyimiriddewa n'akapande ke bayimiriddeko tibasobola ebikaliko tibabisoma bulungi NRM bannaffe bali aba opposition 221 bajja ne batukwata vagalanda ne bannyonnyola abantu bateekawo excitement mu mitima gy'abantu abantu babasuubiza bino na biri ne babasuubiza biriwa kakati abantu baffe wano nze abantu mbagamu abantu baffe abalonzi tibalina bibiina abalonzi tibalina kibiina kibagwamu naye omulonzi alaba ssuubi kyalabyeko kati n'essuubi ntegeera bulungi okwo kwasinzira okuwa akalulu ke era kyova olaba kati bwolaba ng'emawokota wekibwa Meria gyambadde gye yali kati ate ne bawulonda ono yamukubirako n'ennyimba ng'awaana ebirungi byeyali akoledde mawokota naye ne bamulonda olw'embeera eyaliwo eya confusion kubasuubiza byonna biri kakati olwaleero abantu ate bwobasuubiza ne batalabako ate baddamu emabega ne beebuulirira era kyova olaba nti ebifo ebisinga wano mu Buganda oba mu Central tugenda kubitwala performance ye NRM wano eri waggulu nnyo kikuba oli amazima kubanga nabano bannaffe aba opposition oyinza okukitwala nti indirectly ebikolwa byabwe biyamba ffe indirectly biyamba ffe kuba tuyinza kubanga kati ffe twali badde nga mmera kubanga NRM bwe tubanga ffe tuyimiddewo nga mmera kati bwojja noyitunula mu bwolina akajonjo mu maaso wali badde okajjamu ne bano bannaffe ate bwagye batunula mu mmera yaffe ate bongera kwekyafuwaza kakati gwe tolina buyinza kutandika kuyita banno nobajjako sente ate mu kaseera kekamu nga baagala tiketi notekawo ne fundraising that kind of blackmail nga nti tobedde direct naye mu kaseera banno kebasabidde katadde application nga baagala kaadi noga tusonda sente za kibiina ng'olinga agamba nti gezo oleme zisonda olabe era abantu nebatunda ebyawo nebakukye batwalayo sente ate nokwata sente z'abantu bonna ate nomala ate nowaako omukaadi abalala bonna nga tokoze eki ofcourse omu yabalina nti tebabakakka bagenda nakwagala akyekugamba naye blackmail nawe olaba nti ndaireki omusajja kakati nensi nga ffena bwetubadde nga twesimbye ojja niwesimba oba oti ogenda okulaba nga omuntu akuweereza kaadi y'embaga nono kaadi ate kampeyinawo gati wa bwe siikoze kyenkola musajja anaagamba simufuddeeko nnyo so kati nawano okuddira bannaabwe nga bali mu kunoonya kalulu bataddeyo basaba kaadi noga nti ate mujja tusonda esente z'ekibiina obwo eyo embeera gye babateekako so ebikolwa byonna opposition ebakola biyamba fenare tuwekanakamu kibakoledde bantu nkugambye ne be balonda nga bayimbi nakinku tebakozeyo kivulu kyonna ne batasolooza sente webalige nti abantu bano tibakoledde bantu kanakamu niwaki bayimbidde bannaabo tubeewulira nnyo 226 waliwo ebifo bitumaze okumapingawo niga kino tujja kubitwala ate era tujja kubitwala kubanga abantu basazeewo omusajja wa DP kati muna NUP yakumega ekyotera mu 221 agamba nti oyo Kasolo mwewulira olina mubega nekona nenywa nekuluno ate kakati yafuna obuloli emitwalo ebiri ng'ali ku DP oweni UP yafuna obuloli 14 kakati ye mu kulowooza kwe yagadde yaddukidde ne wali ennya era nange mubala nti kubanga ekibiina kyayingidde mukyafuna obulwe 14 kino kyadduseemu kyafuna okyamuwa obulwe obusoba mu mitwalo ebiri nekimuyisaawo so kakati naye kimuleesemu NUP butakolera bantu
talina kantu nakamwe kati akwewulira aliwuliriza talina kantu nakamwe kati kalaga nti akakoledde abantu kyobalaba yagambye enkola nti okudda mu bantu kati naga nti abantu bano bajja kunzita kantegeko enkofiira nebuzebulize mu nkofiira ekyo manyi bwamuntu walyako enkofiira abula ne bannakyotera mbajjukiza nti omusajja oyo ataddeko enkofiira yooli gumwalonda luli ate abakoledde kantu nakamu si muntu mulala akwewulira ati abekasulu mumanyi manyi we mukwata totawaana ojasi namuwa budde butono ninakolera kubanga nzinawedde obuvunanyizibwa ku constituency ezisinga obungi eyewange tiimu zange zamutereza dda mulayini tiimu zange zamutereza dda mulayini takyasobola nebwagenda ku lumbe tibamuwulize alina gyebadde eggulu ku lumbe nibamugaana tibagana muwuliriza oyo okoledde kyabantu kyekugamba nti abantu uli abamuwa kati benyini be bamugoba kubanga tolina kyobakoledde nakimu kweri ono siyasa ogamba nze niwankyukakyuka ngaate okyukakyuka wekka leeta wenkyukakyuka eyabonna naye ate oli mukyukakyuka wekka gwe so twetaaga obukulembeze obusobola ng'oyimirira bwonoga nti basebo ne banyabo mu myaka ena omwannondera accountability yange eri bweti bonna basanga temulina kino kati omulimu gwe gwakubaga mateeka kulondola nteekateeka za gavumenti mu constituency bwebuvunanyizibwa talima nguudo si buvunanyizibwa appropriations mulimu gwa mpaka wa parliament representation mulimu gwa mpaka wa parliament kakati tosobola kutematema sente mu bajeti nga temulimu zeewuwo ng'ate zigenda walala gwe bakutuma kuteeseza balala gwe tubuulye bajeti gy'obeera buli kaseera buli mwaka ng'otematema eyita ewaffe oliisa eki gwe bakutuma kuteeseza balala tuyisa obutabalika 81 nga balala be batwala ffe ewaffe oliisa eki mulimu gwo ng'omubaka wa palamenti then bw'ogamba okulondoola value for money bwe tuweereza sente ezikola mu projekiti ez'enjawulo zikola amasomero abasomesa gye bali basomesa era tibajjako baana sente ogwo mulimu ogwo as member of parliament abasawo bakola enguudo zikoleddwa sente bwe zibonerezebwa biliyoni ekoze enguudo ogwo mulimu ogwo nga member wa parliament okitegeera bulungi va ku bino ebyoga nti kuzikoba kiwaki n'emirimu egijjo cardinal role gwe nga member wa parliament otuukirizaako ki abantu babitunudde tuwali mu bajeti gyoyisiza bannawala balina amasannyalaze gwate ekyotera n'emiti egyasigala giyimiridde nakati gikyayimiridde tukuliwayo emyaka 5 ate nga guwajjako wamukwatiriza namukusibako waya obyakoma kati ebyo ebyabantu batunuulira nibaga nti akasolo waffe komawo naye oli minisita lwaki kali akafoto kaleka oli minisita kola bingi kakati eyo enjogere y'abajega njogedde nga mujega yenyini awedde emirimu yes kubanga kyobalaba ne bwoba ogenda mu bbanga okwewola sente nebemera nze minisita ati baga nti elusiwani kuonereko sitaamu guyinza obaga nti nze ate nze minisita nze singa kyemani walusiwani kakati member wa parliament nze sisobola kubeera minisita nga ngenda kukolera kyotera otegeera bulungi bwembeera minisita nina okubeera minisita naye nga nina gyenva nga bannakyotera bampadde mandeeti yabanesizo bakolera kati bwensigala nga ndi minisita kitegeeza nti ngenda ate kubanga eggwanga lyonna lingabana nga sinako wempumulira kati neetaaga nange kinnuma kwe kulaba nti nsobola okusaavinga abantu bange abeekyotera kubanga eno woofiisi bajinjazisemu bwazisi tosobola kubasavinga nga toli mp ati kakati ate ojja kuba olinyirira oli abo abasajja abalooli abo bayisa n'ekiragiro ssebo minisita tofa gagenda mu constituency ya muntu nga tumaze muwandiikira ye nga member wa parliament wakyotera gwe minisita togenda kusaatuukira wuwe ayitale na wuwe kati ekifo kiwagala okugjawo tukoledde bantu kati vaawo nze mbeerewo mbe nga nsobola okwekolera ontegeera bulungi nti mu 221 abopposition babakwata vagalanda ekigambo kyokozeseza era balyoga nti omuyaga ogwakuba ogw'NUP bwe gwabasuuza nti ebifo byammwe abantu bayayana kukwata kadi ya NUP kyogamba omuyaga ogwo gwagwawo
anedda tegubadde mu 2026 ogwo tegukya kandi kati omumanyi naawe kibayita omuyaga tegujja buli mwaka ensoke wayitibwa akaseera kugamba gati wano wajja musisi nayugumya ebizimbe byonna ku ttaka ne wayitawo emyaka nga 10 okuddamu okulaba enjega efaanana bwetyo kati nawano omuyaga era nze program gye nasooka okukola nzinali ku tv nembagamba nti omuyaga bweguba guzze ne gusuula emiti oba kasooli ekibuyaga kakati ate ogenda okuyita wayitawo wiiki bwebanga kasooli azemu nayabira bwati wajjayo ate embuyaga ey'empisa ennungi nemuwumbawumba kati 2026 embuyaga ey'empisa ennungi ey'enaalemu eri mu kuddamu eyimiriza emiti egyali gyagwa egyali gyeweta giddemu giyimire bulungi so biri ebira lufumo ayite eriyo olufumo nze ntambudde emanyi kiki kyetulina okukola ekiboga okuwangula otegeera manyi kiki kyetulina okukola emukono okuwangula era kyoba olaba bannamukono mwenna mbakoowola tugenda ku sande tulina olukuŋŋaana emukono buganda ku Museveni bayita kiyunga kyampisi emukono north bannamukono mwenna awo mba mujja bagati akalulu mukakwatamu nnyo nammwe ne musukka okukwata mu kikati baliwo opposition babba akalulu nga tweterezezza opposition babadde batubbako akati tukanya kanoonya tukanya kanoonya kati nze wawo opposition yanga nti mumubonaabona n'okunoonya akalulu opposition yebabba kandi oliyanga omanyiza emikwano gyange mubonaabona n'okunoonya akalulu fesi tugaba wadi na 10 zona tuzikuŋŋaanya ne tubaako betugula yamba awo mutubbira so kakati tweterezezza bulijjo opposition yebba batubba kati simwe benare babona mukambala okamanyi ewona lukola kati buli gapusi zonna tugenda tuziziba omanyi omwana owefujjo akuba munne ate naakaaba yono owefujjo akuba munne empi namukuba namukuba kati naakaaba agenda wamama omuganzi nti ate kiki oli ankubye naye nga oli bambi ne bamungerera bwerera ate ningo niyakuze baba nga byawukana n'ebigambo nga beewa twalabye president bwebadde kololo yalagira bannakibiina ky'enalemu nti munyambeko mugende mulwanyise obuli bw'enguzi tunyweza abagaba enguzi n'abo abagirya kyokka ate mu maaso ge enguzi bwegabibwa ekololo okugulirira abalonzi abagigaba nga bwebali abagirya nga bwebali n'abo balumiriza nti bagiridde nga bwebali bali tulowooza nti baba bandi bokutte bonna ne babasiba omulundi gumu olwanyisa enguzi n'ebikolo tewali bugaba sente ekololo mukalu sure kubanga bateekawo ku miryango gyonna nga ne boba oyina zizo tebakukkiriza ziyingiza tokyusiza ebigambo byo ntya ate zogambye nti naawe wazeewunya ezaali mu kalulu ate mugambye akalu tekasibwa koolo abantu bagenda mu field nga basaba akalulu saawo tebasabira kololo abantu bagenda mu field okumala ebbanga nebagenda northern uganda nebagenda wakalamojja nawaya tayibaziye kukola zaali Era ludda buwumbi nga 5 byeyali yayogera nako naawe okulonda tebaaliwo kuba akalulu kali suspended already yali yayogera kuba gundi kuba entrepreneurs ezaali kololo tewazira saazirabako oba tewaliyo nze naliyo naye sente zayogerwako zezo abantu zibaalinga kuba bakyalyanga badelegates mu disitulikiti zaabwe zenjawulo naye nga si kololo ekololo mu kisaawe tewaliwo kintu minisita lwakawetagagga rubindi tewaliwo nkugamba emiryango gyonna baali badetectinga buli sente yonna gyonna bwe bayiyo miliyoni 5 oba 2 oba emu nga bazikugjako ne bawandiika wali mu kitabo oba ofuluma ne bazikuddiza minisita teyazirawo nedda tezaaliwo kale gatufune ku ssimu wanje CBS ala bali kuweereza mwami Lameka naawe okuliriza Ennyondo Robert Muvakoki ndi mwogezi wa Media Callers Association mukulu honorable minisita Kyenda Kabatovu mulamusizza
nenkwebaza emirimu gyokola onkyaye mukama wange nga sikulya naye mpulidde ku CBS neŋŋamba kankubireko naye akati minisita Kasolo nga gwomuntu olimu mukirikika naye ekibiina muganda mwange ekyenaleemu kibisiza abantu akakaanyi abantu bali mu makooti bali mu makomera nga tebaleetebwa mu kooti etteeka erya kooti maasho abaana abasookayo temubata ogamba otya nti akalulu ogenda kukawangula ebiina ekikola tebikuweesa kalulu temuva kooti kakati wanje Lameka eso wamukiza nyesebo eso the president wa Media Callers Association atole bwana ku number of stage bana le kusema kulamukiza nnyo eso ekyamazima siriwo enyali naye nafunye n'olubali ku lulwo nti bwobadde ogwanira ekifo ekyo mazima kubanga kyolina Aruna Kasolo bwakiikirira kugamba Buganda mutajja Muganda tekubikika ekirala okulameka tukkirize tugaane ifenga wa Media Callers Association oyo Kasolo imambi teraseena okutandika okusevinga yajja n'atusomesa n'atuwa amagezi twatandika ekirala nga mmanyiza mu bufunze kyeyune ekyotera nze nalitayo nejjuuzi ene yagula amasapiki n'agula binemutenti n'agula ebisindaalo abantu n'abakolera ne musajja mukozi naye bakuba ekibiina enyigiriza nnyo abopposition otwala eno mu Kampala wetuli leedi eyo weetudde ekyamazima abasuubuzi Aruna Kasolo banyonyontiddwa. Okay, tuyanziza nnyo ensonga zo zituuse message nyingi wano wali wagambye mwami Lameka bali kuweereza nze Tony Mulima Matooke okuva eGayaza Kyotera nga nsinzidde Kuwait. Abuuza nti mbuuliza Minisita Kasolo nti oluvannyuma lw'okuwangula ekifo ekyo eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu Buganda atandikira ku ki ku nsonga za Buganda naddala ensonga ya federo. Lameka gy'aviira mu ggwanyo ekyula eky'abakadde mukono Honorable Kasolo mulamusizza ne mukulisa akalulu wabula kati kyemusaba amaanyi agateeke mu constituency twagala nayo akawute buva. Okay. Ayubu Kalule agamba nti ali mukono gyatumbulidde kale Kiyaga Mr. Kiyaga agamba nti okay kafune esimu endala emwawo wanje eso abanga abesi mwami oyo mwami Kasolo zeno kiwaddeemu ekyo akiwaddemu kyona kyayambye Buganda talina kyayambye Buganda bali kusaba mwami Kasolo nga muweze mu kifo ekyo bamaliwo enaalembu temugamba mwaba enaalembu mumutukira omukulu tugenda mukalulu kana kabindalina kasafamene naffe abali makomera emwakwata tuli kono okuwedde bakolya makomera Kasolo musajja Muganda abaana wali bamukomera wali Abaganda wali Abakiga bonna bali omukomera nesafuna omundi nga oli mu kifo ekyo tuyambe okiyambise ota abantu abo obuzibu kyalina buli bumu eri tewesimbye ekyotera ate gyowanga wa EP muvulu mukulu Mpalanyi era kyali ku Mpalanyi nze kale tweyanziza nnyo mwesi Mpalanyi wano oitamanyi nti oyitakyaliwe wadibwekyo yatakyagobere kale olage nti nze mwesi Eric Munabulenge minisita akimanye nti Nuupu tukyaliwo era mu kalulu ke tugendamu agenda kutulaba kimafiya bwe bali kuweereza mwami Lameka. Okay, ono agambye atya bwe bali kuweereza ndowooza katugende nabo Sebuliba Cosima Waswala ali mu Nnyendo Masaka Honorable Kasolo mugambe nti ekyamukubya akalulu akawedde kwe kukozesa eryanyi erifaananako n'eryabadde Ssembabule. Katugende nabo bonna mbawulizira nja kubeebaza naye bulijjo batukubiriza okutambulira ku nfuga ey'amateeka nkojja wange Lord Mayor amanyi okugamba rule of law ate era ne separation of powers. Okay.
mukimanyi bulungi tulina amasiga gaffe, tulina essiga eddamuzi, tulina nesiga ekkozi ly'amateeka, tulina ne executive. Kati gwate bwotandika okugamba nti ate essiga eri executive lyerisiba kati ngaeddamuzi olyerabidde kubanga tutambulira ku rule of law. Ate era wenakoma wano nja kusomesa abantu wakati wa state ne government babitegeere. So tiwabaddeewo nnyo kibuuzo kya simba kyembadde nina kuddamu. Abantu kibali mu kkomera bagenda kubatira akalulu ng'NRM bemwasiba omwagana okubata. Ati naye abantu abali mu kkomera balina emisango. Kuba balina emisango ndowooza bitaaga okugiwooza kooti newuliriza nebejjeereza oba nebawa ekibonerezo. Tebali olwabyabufuzi. Anti kati kyeŋŋamba abantu nze ne mwena aliemu abantu mbabuulira waliwo omuntu asiiba mu saati ya yero ninga muzi wa misango ninga ye kimusibye mu saati ya yero kuyita ku batraffic talina pamit kati asimba bulungi yero ye navuga emmotoka kati bwasanga traffic namukwata nti bano bankutirwa kuba ndiwe naleemu okitegeera. kati ne bannaffe banaabo mulimu abaziba emisango kati ye ng'agamba nti zibankutirwa kuba mpagira kibiina kino. So tulina okuyamba naffe ntumanye komitizi zaffe nti tumanye tuleke amateeka gatwale gakole ogwago endowooza yange. Naye n'okujjukiza Lubakyoya nti ow'ekyotera yabaddukako dda kati yatikka enkofiira omukulu yono yatikka enkofiira ataddeko enkofiira. Sibula batuliriza minisita tugenda mwangu. Neyanze nnyo omukisa guno mbadde ndudde okujja wano nja kubeebaza omukisa gumumpadde. Mwebali ddala n'abatuwuliriza mwenna. Asaawo Ssaabasajja Kabaka wange.